Abadde Yakava mu ggwanga lya Amerika okuba ekyeyo n'okusoma afiiriddewo mu kabenje nga yakatuuka mu ggwanga lyaffe lya Uganda. Abadde ava e Bulaaya mu ggwanga lya Amerika afiiriddewo mu kabenje nga yakatuuka mu ggwanga lyaffe erya Uganda nga tannaba na kutuuka waabwe we bamuzaala. Entaba evudde ku ki bye tugenda okumanya mu katambi kano. Obutambi buno bannange imbubateerawo baganda bange immwe mwenna abali bakuba kyeyo. Obutambi buno bukulu nnyo bwa makulu nnyo bwa mugaso nnyo. Nze nkusaba ekintu kimu buwulirize tobubuuka ow'omukwano. Buwulirize ofunemu ekyokuyiga. Ebyo byoba oyizeemu gwe byoba oteeka mu comment section kubanga ever our comment box is ever open for you people so that you comment giving us your point of view according to the video that has been published on this channel. Era nga mbagamba nnyo ne mbajjukiza nti yenze Sheila Adita bw'oba obadde tonaba kusubscribinga ku channel yaffe eno you're missing a lot of information. Jangu subscribing kwata ku notification bell so that every video that we do upload on this channel you'll be the first person to get notified mu ekyo ntegeeza ki tweyungeko tubeetaaga. Katugendeko mawulire ganeeno tumanye ekyaviiriddeko muganda waffe ono okufa ate era tubeere nga tukomawo. Bambi amawulire gano gankutteko nnyo. Omwala ono omulabye ku vidiyo emu amannya ge ye Shamira yafudde ng'ava mu Amerika. Yabadde akomye ewaka okulaba ku bantu be wabula n'ewaka teyatuuse n'afiira mu kabenje. Kinnumye ate ne kinzijukiza omwala omulala yali amaze emyaka 7 mu Netherlands nga takomawo Uganda era yali abeera ngulu. Bwe yali ajja yategeeza abantu be waabwe era naye yafiira mu kabenje nga n'atera otuuka ewaabwe yafiira oggulu. Kwegamba kiruma ng'omaze ebbanga todda wammwe ate n'ofiira mu kabenje. Nze ngamba newankubadde oba okufa ebantuko ne waliwo okusobola okwewalika oba oli awo we tuba tukomawo olumu abantu bana tetwetaaga bagamba kubanga tomanyi ani ayagala okomewo tomanyi ani atakusanyukidde kudda oba oli awo tusobola okukendeeza ku mipango gyabwe n'emitego emibi egya sitaani. Ebyo nno mbibagamba nnyo ne mbibategeeza ne mbagamba bannange abantu babi bannange abantu bazibu mubeegendereze abantu tebatwagala. However inga mubaamu enteekateeka za Katonda. God is the only key to this. Katonda yasalawo when you will vanish, when you will leave this earth. I keep on telling you that we are not here to stay. We are only passerbys. We are only living for a short period of time. That's why I give you advice nekugamba wherever small time you have, try to cherish it. Try to love yourself. Try to, to get educated. Get inspired and motivated from different people. Do whatever you want. Bw'ofunawo ekikumi, eat it. If you want to travel ng'olina sente, do that. Bw'oba oyagala emmotoka ng'olina sente, buy it. Oba oyagala mmotoka, oba oyagala nnyumba, build it. Bw'oba oyina sente, do everything you can as long as you have the capacity and the ability okwetuusaako ebintu ebyo. Lwaki? Once you don't do it today, ngate oyina obudde, when you die you will never do it. That is the end of you. Death is the only episode of life. Once you die forever. But when we stay for a short period of time. Kyovola mbagamba mwagale nnyo obudde bwe muliwo era mubusanyukiremu mukolemu ebintu ebirungi. Love each other, appreciate people, love those that love you. Don't get time for hate no one. Kola ebikusanyusa nga gwe omuntu. That's the only way you're going to be relieved and move on. Oba muntegedde bulungi. Wabula nga ate ekyo nga tukifuddeko tugenda kubaleeterawo ku ngeri abantu gye balowoozaamu ku bino ebyagudde ku mwana muwala eyakava mu ggwanga lya Amerika. Tuwulirize obutambi buneeno abantu engeri gye bakirowoozezaako ate era naffe tukomewo. Nkakasizza abantu babi emirundi 10. Nkakasizza abantu babi ate buli muntu agenda okukuba ekyeyo oyina omulabe mikwano gyange okujja ogenda gaba bugabi mu abakodo abalina kye bagenda okwekolyako
mulye audio eno Mr. Patrick Kaswete oli bulungi munnange oyo muwala waffe munaye yafiira mu kabenje ng'akomawo ng'avayo Bulaaya naye oyali katanafa nga kyali e Bulaaya yatunyumizaako anaatera okoma waliwo omuntu w'omunju wano munaye eyamusaba ssente n'amumba oyamumba ssente yamugamba n'ebyokoze togenda kubirabako ow'omunyumba eyalibadde asiima omwana olw'okwagala okubana n'obwavu n'agenda n'akola najja n'amusaba ssente omwana n'agamba nyina byengenda okwekolera nga nze omuntu olwazimumma n'akolima nebyakoze tagenda kubiraba tiyabiraba ng'omuntu n'afa ku distance okuva ku kisaawe Entebbe n'alinnya emmotoka emutwale gy'abeera imagine nga Kampala n'afa mu eyo distance n'asaanawo abantu babi mikwano gyange abantu babi era nategeera nti abantu babi ng'oli ku kyeyo baako bomma ssente ojja kuwulira ebigambo by'otamanyi nakumanya by'owunyinoyoko wonya omuntu abyogedde naye nga kintu kivudde ku kimu mumma ssente omwana ono Shamira baganda be bambi baalumwa oluvannyuma lw'okutegeera teri kino kisinga kutegeera nti nno omwana ono tafudde nakyodde kino abantu kibabuzaabuza baana babasibidde ku mawanga bafiira ku mawanga lwa nsonga za bino bintu ebiseera ebisinga mulaba mwana kutukidde awo mulaba mwana yakajja afudde mulaba mwana yafiira mu nnyonyi mbwe agenda Canada mulaba mwana lwa nsonga za bino bantu bano ono omwana weewuunye nze kisinga ddala ekyali neewuunyisa ng'amazeko contract atuuse bulungi Entebbe atudde mu kamotoka kamutwala n'afa imagine n'asaanawo olwo ogattirira ODM gye yasindika ng'asindika ku b'eŋŋanda abasinze okulumwa n'akugamba nti omwana ono yabagamba alina ow'omu nnyumba eyajja ng'amugamba kumuwa n'amuzza kumuwola olwo yamugamba n'atera okudda e Uganda nyine bintu byange oyo nno nga tumuvuddeko nsuubira information eyo mwabadde mwagifunye days back tugenda kuddako ku muganda waffe akatambi kano nkimanyi nakabawadde dda n'enjogera bennina okwogera naye ate it goes in the same direction aka muganda waffe eyagudde eddalu nga yakatuuka mu ggwanga lyaffe Uganda. Can you imagine yagudde eddalu nga yakava ku Kukyeyo mu ggwanga mwabadde akolera erya Saudi n'agwira eddalu ku kisaawe eky'Entebbe ekisaawe kyaffe eky'Entebbe immediately nga yakarandinga just like this way pupu munange n'azoligirawo n'abanga tamanyi linnya lye tamanyi gy'ava tamanyi gy'alaga ne bimutabukako engoye azigjeemu atandise okkuba enduulu okukakana nga bamututte mu ddwaliro ku kisaawe okwo kwennyini muganda waffe oyo kwe yagwiridde eddalu lwaki era kitegeeza ki katugendeko mu katambi ako ate era tukomewo tubeere nga tufundikira vidiyo eno. Najjuuko Jacqueline agudde eddalu nga yakatuuka ku kisaawe ky'Entebbe bwepa Najjuuko Jacqueline agudde eddalu nga yakatonya mu ggwanga lya Uganda okuva mu Saudi Arabia okuba ekyeyo. Kuno si kwogera nnyo era si kusala bigambo wabula njagala okirowoozeeko njagala ofumiitirize nnyo weebuuze nga nze wendi mu kwebuuza Najjuuko akikoze atya okubeera e Saudi Arabia n'atagwirayo ddalu wabula n'aligwa ng'akomyewo e Uganda era ki ekimuganye okuzontowalira mu ggwanga eyo gy'abadde akolera n'asalawo azontowalire ku kisaawe kwennyini ng'alinnye mu ggwanga lye erya Uganda ng'akomyewo njagala okirowoozeeko okikubaganyeko ebirowoozo otandika okwebuuza naawe okomewo otuwe ansayo waneeno nga weeyambisa comment section otugambe okusinziira nga gwe w'obitegedde bwekiti ne bwekiti wekigenda mu maaso nga yenze Sheila Adita ku page mbeerako link eryako ya YouTube channel obutambi bwe buti tubukola nnyo nga tugezaako kubeera nga tukubaganya ebirowoozo ku biki bye tufeesinga ne biki bye tulaba mu bulamu bwaffe bwa bulijjo nga ffe abakozi abakola e Bulaaya. Embeera ya Najjuuko Jacqueline erina ekintu kyensomesezza nti abantu tebatwagala, abantu batukoowa,
abantu tebaagala tukomewo waka mulimu abantu obwo obusaako bw'abantu abatono nga bo tebakwagala okomewo waka era ng'olunaku lwokera ku makya n'obagamba bannange nkomawo ewaka oba obatidde diiruzi zaabwe zonna olunaku lw'obagamba nti nkomawo ewaka nga bo diiru yaabwe yali yakuba nti Adita alina okubeerayo e Saudi Arabia paka lwalifiirayo ate gwe n'okera ku makya n'obagamba bannange nzija olw'okuba mwagala babalinde ku bisaawe babakubire engoma babakwate obutambi baganda bange mugenda kulufiiramu abantu bangi nnyo batusekera naye nga tebatuwagala bakusekera oli n'atikka amannyo Adita naye nga ye mulabewo nnamba emu nze kitanga asiiba ngamba tewali kiruma mu bulamu buno nakumalako mirembe nga mulabewo ng'olya naye ku sowaani inga mulabewo okubeera ng'osula naye mu nnyumba inga mulabewo ng'olina ennamba ye inga mulabewo ng'osiiba omulaba oba sinakindi nga mulabewo ng'olina bw'omuyita ekintu ekyo kiruma nnyo ab'eŋŋanda abamu tebatwetaaga naye mmwe ne mugenda nga mubeesibako neera ne tubagamba nti bannange si buli alinnye ennyonyi nti abantu abamwetoolodde baba bagimwagaliza si buli agenda e Bulaaya nti kisanyusa abantu ogenda genda e Bulaaya oleka abantu nga banyize ogenda genda e Bulaaya gw'omanyi ozze kwekolerera kuyambako famire yo oleka abantu abamu nga bakolimidde oli ayimirire gy'ayimiridde agambe nti oyo omwana e Bulaaya gyali tagenda kudda oli agambe nti oyo omwana e Bulaaya gy'agenze saagala akomewo yadde n'ekikumi oli agambe e Bulaaya gy'agenze njagala abonaabonereyo abantu babeere nga tebamwagala abeere ng'awunya ekikwa abeere ng'akuntanga empewo abeere ng'aliko olutwe buli waali bamuboola buli woli bakuwanda lulusu abantu tebakwagala igwe gwe basenza akati ng'oli yayimirira buyimirize yo n'alaamiriza n'agamba nti oyo kaakati okoze Katonda akuyambye omalako otandise inkomawo ewaka owa omulabewo chansi temuwanga balabe bammwe chansi ekyo ekintu kibi nnyo omulabewo muleke yeebake tozuukusa mulabe gwo muleke yeebake okole buli kyokola in a silence toyina kyogenda kuba bw'okoma weeyuganda nga tomaze kukuba kalango nti odda tewali agenda kukunenya bw'okoma weewaka nga tomaze kulaamiriza nti bannange muninde kino bwe titogenda kubuutuka funa abantu bonga babiri basatu beweetaaga bomanyi nti basobola okuuma ekyama kyo gw'osobola okugamba ninda ku kisaawe n'akulinda ni waba mukwano gw'omugambe inkomawo ninda agenda kujja akulinde toyina kyogenda kubeera naye ebintu by'okudda eyo ne mutandika okuwa abalabe bammwe chansi ne mubalaga nti mmwe mukomyewo nga muli basanyufu ng'ate babaagaliza mubeereyo oba mukomewo nga muli mu keesi bye bino by'olaba nga muganda waffe ono byalimu eddalu limulemye omukwatire Saudi Arabia gy'abadde ebbanga lyonna ne limukwatira ku kisaawe kyaffe e Uganda kino kikuyigiriza ki abantu mwe bagende kitono abantu baakoowa abantu ba mitima mibi abantu balina omululu n'ekikyo kisobola okukussa kansuubire integeerekese yenze Shila Adita nga bulijjo followinga subscribinga commentinga endowooza yonkulu nnyo era nga njirinze nakutandikira mu katambi kano kennyini kentuddemu imbagala nnyo akatambi ka leero bwe katyo bwe kagenze kansuubire nti oyina by'oyizeemu bw'oba toyina by'oyize mu katambi nga kano nze nga Shila Adita that's none of my business I'm less concerned about it lwaki nze nkuteereddewo akatambi in a very unique language that you do all understand era nga nsuubira bwe mba nkozesezza olulimi oluzaalirana I expect each and of you okuba nga mutegedde bulungi so it's up to you how you take these videos ozitwala nga za mugaso oba nedda bwe ziba za mugaso era of course serious people that we do see them wetuteekayo obutambi bunene bamanyi oku they give us what they know they educate us more batu enlighteninga ebyo bye tubadde tuluddewo okulaba kyovulama nkugamba commentinga bw'okommentinga comments zammwe za makulu nnyo era tuziyigiramu njagala okubajukiza nti yenze Shila Adita mu ever there okuba nga mbanoonyereza content you as a person watching the video what you have to do is to give me a heart and a thumb up wentegeza thumb up mba ntegeza like and a heart of course nga sign of appreciation mbagala nnyo mutwekumireko ate era katugendeko mu video yaffe ey'okubiri stay tuned